mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Waliwo wano omukyala eyambuuzizza oba eyambuulidde oba eyeebuuza nti bamugambye, muli nno bakyala babiri naye nga mubuuza ekibuuzo kye kimu, nti bakugambye omu bamugambye nti amaduudu gatta, ate omulala ne bamugamba nti amaduudu w'oganaaba gaba gajja kutta. Ebibuuzo ebyo bimwabuuzizza. Kibuuzo kisooka nti bakugambye nti amaduudu gatta, kituufu nga bwe bakugambye amaduudu si malungi kumala gagakozesa nga totegedde enkozesa yaago, olw'ensonga nti si malungi era nga bw'okyogedde gasobola okuviirako okubeera ng'ofiirwa obulamu bwo. Naye ebiseera ebisinga eddagala lino lyonna si ddungi kumala galikozesa nga tolimanyi oba nga totegedde enkozesa yaalyo. Kyova olaba nti kikulu nnyo okubeera omwegendereza ng'okozesa eddagala lino, olw'ensonga nti gwe aba agenda odyenogera. Kati n'olwekyo oyo aba alikulagiridde kiba kirungi nnyo akubulire enkozesa kikulu nnyo. Mulimu eddagala eryaffe ekkambwe nga si lyakusaagibwako, ekyo nkibabuulira. Kati n'amaduudu ago g'olaba bw'ogakozesa obubi gasobola okuviirako okubeera nga gakunafuya obulamu, ng'omala ebbanga nga totegeera, ng'ebyokunsi tobitegeera. Ekisooka nabagamba nti ebikola by'amaduudu gwe wenna omukyala oteekeddwa binaaba bunaabi, tolina kubinywa wabula kubinaaba bunaabi. Singa onaaba obinaabye bunaabi tewali buzibu bw'ojja kufuna. Kitegedde amaduudu ebikoola oteekeddwa kunaaba binaabe. Era naawe yagambye nti bakugambye nti ebikoola by'amaduudu w'obinaaba bw'obeera ojja kufa. Si kituufu. Okunaaba obunaabi tekiba kituufu, tolina buzibu bw'ojja kufuna. Okitegeera singa obeera onaabye manaabe tolina buzibu bw'ogenda kufuna. Bwekityo bwe kiri. Okuggyako ekibi kubinywa, kibi nnyo, toteekeddwa wadde nakombako n'olulimi lwo. Togakombako. Ebikola biyinge mu bbaafu naaba bunaabi. Suubira bino ebintu bye njogera muba mubiwulira ate nga mubitegeera. Naaba bunaabi ebikoola toteekeddwa kubinywa, kuba bw'obinywa si birungi, biba bijja kutamiiza. Mu kuva mu kutamiira ojja kuwunga, ojja kumala ennaku nga tomanyi biri ku nsi. Kati n'olwekyo amaduudu nga bw'oyogedde nti gasobola okutta, kituufu gasobola okutta singa obeera ogakozesezza bubi nga totegedde enkozesa. Beera mwegendereza. Kati n'olwekyo gwe yabuuzizza ekibuuzo naawe yabuuzizza ekibuuzo ku maduudu, ndowooza kyekyo mbazzeemu. Bwekityo bwe kiri. Nammwe abali ku channel yaffe eno Kyayiti njagadde mukitegeere amaduudu go ga bulabe, amaduudu ga bulabe nnyo singa obeera ogakozesezza bubi. Olina okumanya enkozesa gy'olina okugakozesaamu entuufu. Bwekityo bwe kiri. Kambayo WhatsApp namba yange osobola okwongera okumbuuza okumanya ku nsonga eyo, nja kuba nnyongera okunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri 0777837 yeeyo WhatsApp namba yange, nja kuba nkuddamu bulungi nnyo. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.